Kati gwoyogera ki kubibungeeta nti yafudde? Ebibungeesebwa nti yafudde sinza kubyogerako kati kubanga nange sinakakasa ajaaje mboya nti oba ali mulungi oba ali obi. Sinza kubyogera ku ssaawa zino nti ebyokufa sirina kinzimanyiko. Nga mbiwulira era amasimu mangi agankubirwa. Ebituufu ku nfa y'omuyimbi wa Kadongo Kamu Vincent Ssegawa n'ebitambula ku mutimbagano nti avudde mu bulamu bw'ensi eno, tubireese. Newspark Channel eyogeddeko n'omu ku muganda wa Vincent Ssegawa. Abakyala batugambye nti akuumibwa mu bbala Kisembuya. Kati kyetannakakasa nti amawulire agafuluma nti yafudde kyetannakakasa. Ekitegeeza ku family tewali yamu accessinzeeko gye baamukwatidde? Tewali abadde amanyi ne bano abakyala be baakutte ne bazze ne kati tubadde embulya. Kuba twali tetumanyi gye baamukwata nate ge gaamukwata ekiro ne babatwala gye tutamanya. Kati bano abakyala baavuddeyo ne batuuka ne tubadde embulya ate nabo ne babagamba nti temwogera gye mubadde. Kyemmanyi nti eno essimu ebadde ya Ssegawa si bwe guli? Era yagikozesa. Kati yagikulekera atya? Omukyala yabadde ayiwa smartphone yabadde yagivaako nga omukyala yagikozesa. So omukyala we yabadde akozesa essimu? Omukyala yabadde akozesa essimu naye kati nga layini ate nga nze ndiina yakozesa ssimu. Okay. Ssegawa temubadde mukompulwadde bamumanyi nti oba alina kino ekimutawaanya? Tabadde kulwadde n'akamu. Yagenda mu ddwaliro, bamukwata ali mulamu bulungi? Nga mulamu bulungi talina wadde omuluma. Kati family ekozeewo ki? Anti kati ffe tetumanyi wakutandikira. Nkubiddeko ku bampadde enamba ya General Sale. Essimu ngambye nti ensonga bazikola ensonga za Ssegawa bazikolako kuba bangi abamukubidde nga bagwera ku nsonga y'emu. Nangamba ensonga za Ssegawa bazikolako bulungi. So kati gwoyogera ki kubibungeeta nti yafudde? Ebibungeesebwa nti yafudde sinza kubyogerako kati kubanga nange sinakakasa ajaaje mboya nti oba ali mulungi oba ali obi. Sinza kubyogera ku ssaawa zino nti ebyokufa sirina kinzimanyiko. Nga mbiwulira era amasimu mangi agankubirwa. Okay, kati gwe Ssegawa omuyita otya ssebo? Mukulu wange nze muddako. Okay, mbadde nsaba kumanya ku mannya go. Wangi? Timothy Lukwago. Okay, neyanza muganda wange. Kale. Family ndowooza mukwano ogyewuliriddeko amawulire gano agali mu kutambula ku mutimbagano nti Vincent Ssegawa yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Aba family bo tebalina kye bamanyi wabula ku mitimbagano egy'enjawulo balanga nti Vincent Ssegawa omuyimbi wa Kadongo Kamu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu mawulire amalala getufuna bambi kyaddaaki Mukama azzeemu essaala y'omusumba Livingstone Kiganda kw'ossa ne mukyala we Cindy Kiganda nga bano oluvannyuma lw'emyaka 8 bambi yabawadde ezzadde ery'abalongo era kati Bishop Livingstone Kiganda abadde na dokita. Kati ebyo byonna ebitiibwa tusooke tubiteeke wali. Kati Bishop Livingstone Kiganda Ssaalongo ate nga ne Cindy Kiganda Naalongo. Essanyu nno lijjudde mu maka g'Abakiganda oluvannyuma lw'okumala emyaka 8. Osobola okukikiriza emyaka 8 nga bano tebalina mwana. Nga bano tebalina mwana. Osobola okuba nti nno okubamu akafaananyi biki omukyala byabadde ayitamu okuba nti nno tannaba kubeera nga azaalira omwami we omwana. Okusinziira ku Bishop Livingstone Kiganda, mukyala we yazadde abalongo wabula amawulire agatali malungi, omulongo omu yabuuse era nga kati basigazza omulongo omu yekka nga yatuumiddwa erinnya lya Miracle Nakato Kiganda. Bishop Livingstone Kiganda Ssaalongo munaku ennyingi bambi abadde anaatera n'okuyungula amaziga, avuddeyo n'ajjukira abantu ab'enjawulo bye baamugambanga nga babiteeka ku mutimbagano nga bagamba nti mukyala we Cindy Kiganda yali alemereddwa okuzaala era nga mukyala we baali bamugamba nti yajja kuba nti nno ajjuza ttooyi. Bambi bino agambye nti mukyala we byamuyisanga bubi era yayinako
yayinako programu emu gye yalinga akola ku TV yaabwe eya Kingdom TV wabula nga comments nyingi z'abafuna ng'era ebibuuzo bebimubuuzibwa mubeeramu nti azaalira ddi Bishop Kiganda omwana wabula Bishop Kiganda engeri gy'ali omusumba yagumyanga mukazi we oba yagumyanga mukyala we n'amugamba nti ekiseera ekituufu Mukama nga yagadde tujja kufuna omwana era kyaddaaki Mukama yazzeemu essaala zaabwe ne basobola okufuna abalongo wadde nga omwana omu yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukyala wange Cindy Kiganda mukyala omwana omuwala mulungi oyo gwe nawasa Cindy Kalala gwe nawasa Zimbabwe tumaze mbufumba emyaka 8 nga tazaala omwana ng'akyabuze naye nga bw'abanga abuulira oba ng'ali ku TV ng'alina programu gy'akola omuntu ng'aleka ne programu mukyala wange gy'aliko gy'akola okubuuza ekibuuzo ku yo n'amubuuza ekibuuzo nti mukazi gwe ozaala ddi lwaki tozaala simanyi kiwulidde kakati ye byamutawaanyanga nnyo nangamba ne munnange omuntu obeera olina ku programu oyogerera omuntu n'akubuuza nti lwaki tozaala lwaki oli mugumba oli kusendeza omusajja oli azaabwerere lwaki tozaala ozaala ddi ne mugande bannayuganda tojja basobola wangi tojja kusobola bannayuganda ojja kwabika omutwe gwabwerere gwesaba Mukama tukabirire Mukama agulewo olubuto ozaala omwana era yamuzadde kakati singa budde yabomalanga ali ku ekyo okunoonya ani yamuvumya ani ataamuvumye teyali yabisomo naye oyinza okulowooza nti Bishop Kiganda abadde talinayo baana nedda Bishop Kiganda ayinayo abaana mu mukyala we yasooka omukyala gwe yasooka okuba nti nno awasa yamuzaalamu abaana abawerera ddala 5 wabula bano bayawukana kati nga mu bbanga ery'emyaka 8 Bishop Livingstone Kiganda ne mukyala we Cindy Kiganda gwe yafuna babadde tebafunanga mwana. Twagala okuyozaayoza Bishop Livingstone Kiganda kw'ossa ne mukyalawo olw'okufuna omwana oyo kati eyasigaddewo. Gwe tusobodde okukuwa mukwano oli ku News Park Channel katuddeyo Comofield tusobole okulondoola amawulire ga Vincent Segawa. Tujja kwongera okubeera nga tugakuwa beera ku News Park Channel weekuumire kweno tukuleetera amawulire n'osobola okutegeera ebifa mu ggwanga ne wabwe